Olunaku lw'eggulo Munnanub Robert Kyagulanyi Ssentamu yalumaze Katalaga District Kayunga mu kaweefube gwalimu okuwenja akalulu ak'okumutuusa ku ntebe y'eggwanga enkulu. Wadde embeera yabadde ya bugubi lunaku lwonna, wabula bwe gwatuuse mu ssaza ly'Ebbaale ennamusa nedda ku nnyooge, ng'oyinza okugamba nti abasirikale babadde bayala bakuba tiyaggaasi, anti gwe baakubye eno yasusse ogw'omulamuzi. Mu lukuŋŋaana luno ababadde bamulindiridde babadde bayitirivu, wabula ng'obudde butandise okugenderera. Nga yakakwata akazindalo okwogerako gye bali, Kyagulanyi yalabiddeawo nga poliisi etandise okukuba tiyaggaasi mu bantu. Kino kyaleetedde abantu okubuna emiwabo wadde nga abamu tekyabayigudde ettama. Era ne Kyagulanyi yennyini yasigadde akyayogera gye bali, ng'eno bwe yeewunya ebikolwa bya poliisi eby'okumenya amateeka olw'okuba omuko ogubalagala mu bantu abakuŋŋaanidde mu kifo ekikkirizibwa mu mateeka. Batya abantu, tetulina mundu, tetulina mayinja, tugoberera amateeka, tuli bannayuganda. Bakira ayogera bino nga n'abasirikale oyinza okugamba nti bali mu kusindana, nti nze asinga okuba omungi mu bantu. Naye muswadde nnyo. Okumanya tiyaggaasi ono yasusse kubanga obwengula bwonna bwajjudde omukka guno nga kwotadde n'obukebe okwesooza nga bwe buyitiŋŋana. Temuggyako kamera zammwe. Kyokka waliwo bw'oyinza okuyita bangumye mutwe abamiza omwoyo ng'enkoko emira ensanafu, ng'oyinza okugamba nti tiyaggaasi ono tebamuwulira, anti nga bo bakyalinda kuwulira ebigambo biva mu mwagalwa waabwe. Ebyo byonna bagenda bikola naye tujja kuwangula. Poliisi bwe yalabye bw'etyo kwe kusalawo tiyaggaasi emukubira eddala wakati mu bo. Kambasabe muveewo, nze kansigalewo. Bakole ebikolobero ebyo. Wadde nga Kyagulanyi mu kiseera ekyo yabalagidde okwamuka ekifo kino, nabo kye baakoze, poliisi teyasazeeko mu kkuba tiyaggaasi, era mu kudduka okutaasa obulamu waliwo abaafunye obuvune. Mumuyambeko omukyalo oyo, mubayambeko abantu abafa, mubayambeko, that is what the police is doing. Mubayambeko tebafiiraawo, oyo gwe bakubye amenyese okugulu muyambeko, oyo mukadde musituleko, oyo mwana temubalinyalinya. Nga bwe bagenda, Kyagulanyi yasigadde akyabakuutira okuba abagumu obutatiisibwatisibwa ko n'obutava ku mulamwa olw'ebikolwa bya poliisi. Oluvannyuma ono yakyukiddeawo ebyokwerinda n'abalangira okuba ab'ekibogwe mu ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Obwo obutiitiizi bwa poliisi bwa buswavu nnyo. Shame upon you. Shame upon you. Ebigambo bya Kyagulanyi bino oyinza okugamba nti byasonsomodde abapoliisi. Nabo kye baakoze kwe kuddira tiyaggaasi ne bamukuba wennyini we yabadde. Shame upon you. Okumanya kano kaabadde kakambwe katuuse n'okumulemesa okwogera. Shame upon you, Frank Mwesigwa. Shame upon you, Museveni. Shame upon all of you. What a shame. Okumanya tiyaggaasi ono yabadde mungi, anti nga ne bwewekaka okutunula oyinza obutalaba akuddiridde. Era wano bendera gy'akwata ye yafuuse akawero. Kyagulanyi yatuusa kiseera obubalagaze ne bumutuuka awazibu, n'atuuka n'okulemererwa okusika omukka obulungi, era ekyaddiridde kulemererwa kutambula nga wano abantu ababadde bamwetoolodde be baamuzizzaamu amaanyi n'ebigambo ebimubuddabudda. Eby'okubuddaabudda Kyagulanyi ababadde bamwetoolodde babizizza ku bbali, bwe basanze omukadde yabadde yasobeddwa edda ng'alemeddwa okutambula okuva mu kifo kino, kwe kumwebagajja bamuddusa ekibabo. Mu kifo kyekimu era we bagwiridde ne ku muvubuka eyabadde akulukuta omusaayi okuva mu kugulu, ng'agambibwa okuba nti babadde bamukubye ne bamumenya okugulu, era no bayoddeyodde muyooleyole okumuteeka ku mmotoka eyabadde okumpi okumuddusa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Helen Butoto, omwogezi wa poliisi mu kitundu kino, ku lukombo lw'essimu atubuulidde nti kino bakikoze lwa Kyagulanyi kuyisa mu budde obulagirwa akakiiko k'ebyokulonda. Omuntu yenna takkirizibwa kukola enkuŋŋaano bakasuka kkaba 12 n'okweyongerayo. Kati naffe nga poliisi tubadde tulina okugoberera amateeka kye gagamba.
era okudispazinga abantu tusalawo tukwetyagatsi mu bbanga. Tumubuuzizza oba nga tewali ngeri ndala eyinza okuyitibwamu okugumbulula abantu abatali kubakuba mu tiyaggaasi okwewala okubakosa. Butota tutegeezezza nti eno y'engeri yokka eriwo. Kati engeri yokka okwewala to avoid all that baba balina okufollowinga ekiki ekiba kiteereddwawo. Okuva ku bbalaza Ssabbiiti eno Kyagulanyi yatandika okuwenja akalulu mu Buganda, oyinza okugamba nti libadde eddwaniro lyennyini. Jennifer Kabaale agafeeyo ku Spark TV.